nze nnize kooti kuwulira kooti nsalayo yaayo kubanga omulanga gwange gwe nakuba nayita courts of law nempita police of which police did their part nituyita balamu minisita w'abaana kati ebisigadde ebyo simanya ngo ono mubbi simanya ngo nze bye si bye nayogerako ate ogwo omusango mulala twayogera ku kintu kirala. But another thing I want to tell you people, ne malaya ku kyalo abaako gwamma, did you know that nga bagamba omwana oyo malaya naye nga alina gwatajja kwebaka naye for her own reason oba his own reason. Malaya oyo gwe yagaana okuwa bw'okeera n'omukako omukwano kanonno kabalinamu ku bwongo butonotono n'okudda waggulu. Bw'okeera n'omukako omukwano alina right, yes, ssemateeka w'eggwanga Uganda lyaffe lino mwe tuli emuwa right okugenda n'aloopa era kooti y'eggwanga etuula enkulu kubanga ogwo omusango criminal offense etuula newuliriza omusango bukisangibwa nga wamukutte n'osibwa mayisa naye ng'akusibye ye malaya gw'omanyi nti ayimirira kukubo ne yeetunda naye gwe omukasi omukwano akuloopa era bwe gukukka mu vvi osindikibwa ebiziro oba ekitalya oba ekigo n'osaavinga. Pointi yange ey'okubiri, omukazi omufumbo awasiddwa mu bufumbo bwe n'asasulwa ewaabwe olunaku olukya ku makya nawulira nga tayagala kubeera mu mbeera za kintu kikulu kubeeza obufumbo n'omwami we omwami ng'ate ye ayagala n'amukaka. Omukazi oyo bw'aba n'obuvumu because it takes a lot, omukazi oyo bw'aba n'obuvumu asobola okuloopa omwami oyo era bwe gukukka mu vvi osibwa, it's a capital offense ate nga ono nno wamuwasa. Njogera n'abaasoma kati ng'ate mugatta okusoma ne common sense. Gwe okubeera malaaya, gwe okubeera omubbi, gwe okubeera omutemu, okubeera omuyaaye, okubeera omukumpanya, okubeera omunene, okubeera omukulu mu myaka tekikugjaako ddembe lyo likuweebwa ssemateeka w'eggwanga Uganda. Nkwadde ekyokulabirako nti gwe okubanga wasalawo kwetunda kweryamu ssente tekikugjaako right kumma muntu kaboozi ate bwakakukaka tekikugaana muloopa namusinga musango. N'ekyokulala, gwe bw'oba nga oli mubbi, oli muyaaye, oli mufere, ekyo gyonna misango, yes, naye tekikugjaako right yo nti tokakibwa mukwano. Eyo right esigalawo. Ekyokulala, mu musango guno bimuntagi nga mbiraba naye nze kyensinga okusanyukira victim si kasiru, victim ayogera. Victim ayogera ate agibwako hadithi. So kati fe abalala okujja tugamba ono yanziba, ono yakyusa bino, ono yakola biri, tebijjawo musango gwaloopebwa. Ffe katulinde suspect gwe bagamba nti yono court improving guilty or innocent. That's all we want. That's all we want. Gine misango emirala egyogobagana ono yabba gundi kati banaabireeta ate mu luutu eddako. Don't confuse the two things. Ebyate taata woono yaani tetulina right questioninga taata woono yaani omulamuzi yajja okugibuuza mu kooti taata w'omwana asalewo oba alabika ku mawulire oba talabika because he also has a right ogamba nti yes yenze nesagala kujja mawulire and that will also be respected. So kati bakwana bantaaginga muzino videos endala zonna nziraba bwe muzintaagingamu but nina bye siwa nnyo makulu kuba kunze tebirina makulu. Tebirina makulu. Kye nayogerako gwe musango gwaleetebwa mu public domain ne gu airingibwa ku TV ne gugenda ku channels ez'enjawulo. We talked about it so that justice can be prevailed eri omwana. So sina mama cause mama sigwe bakwata. Omwana. So the rest, that's not kikyo twayogerako bekyaleetebwa mu mawulire. Naye nga bwe nkugambye nti gwe okuba omusezi tekikugjaako right. Tekikugjaako right. Kugenda kuloopa nti bannayinza ennyama ndya y'abantu ate bankase ya nkoko. You have a right. Okubeera malaya tekikugjaako kuba Munnayuganda naddembe lyabwe bange. Okubeera omukulu mu myaka tekitegeeza nti sebo buli mukulu mu myaka akakibwa akaboozi. So let's not confuse these things. Let's stick on the point. Nze ninze kooti bwenakeera kumakya negamba gwe tulina siye suspect nti tusaba kooti mutuwe suspect nti yuno gwe twafunye suspect. The rest is background noise. Anti twogera kuno nakuli wetusala eddiiro wetuddeeri wetulisala wetudde eno ekimotoka gye kyewunzikira gye tugenda ku nsonga za Haji ne Hajjati nga tetulina bakusala gwa kawala na gwa kalenzi. Njagala okubaako n'ebigambo bye mbagamba. Wali otuteka obudde ne weebuuza ku lwaki abalalu bangi abasajja ku kkubo abatambula okusinga abakyala.
Wali otutteko obudde ne weebuuza ku lwaki bw'ogenda ebutabika. Abalalu abasajja bangi okusinga abakyala. Ku lwansonga abaami tebamanyi kwogera. Omukyala bw'onaafuna ekizibu ogenda kudduka ogambeko omukwano gwo gyeko mbamawulire weetoololeke eno weetoololeke eri. Naye abantu bano basirika n'asirika kubanga kyamukuliramu ezziga ly'omusajja liva wala tasobola na kukaaba. Naye gwe omukazi bw'onaafuna ekizibu ogenda kukuba omulanga. Ojja kwambukako eri ku lusozi okaaba. Omusajja ekyo takisobola. Kati gwe ali mu mboozi eno eya Hajjat ne Haji ogizeemu ki? Ogizeemu ki? Gwe omusajja eno emboozi ekuyigiriza ki? Ate gwe omukyala emboozi eno ogizeemu ki? Banaye ebigambo byaffe tugenda kubirya. Tugenda kubirya. Kino kikambwe.